mukadde wange atuuse. One on one. Ngolya bulungi. Tukwateyo wano ka video mukadde wange. Nedda. Oyagala video yani. Leta andikwate edi Sendi. Sendi. Nani? Wojano jamu kama junior. Mukadde wange Sendi. Ne junior. Mweto jokero kufomu. Mwetondera byonna ebyabaddewo naye mukadde waffe. Mukadde wange Sendi. Mukadde wange Sendi mwetondera byonna ebyabaddewo. So no mukadde waffe wano. Mwabatumezezza amalala abantu ba social media. Yes. Mukadde wange Sendi mwetondera byonna ebyabaddewo. Mukadde wange ono yatukuzizza abantu abo kutumeza malala mukadde wange neve tuba nabuze leka gwe tumutegekera entebe mukadde waffe manyi bantu kali agenda giteeka wa abana tebalina mpisa gwe dayo oli embuziyo va kuliga kati ngobye netonze semina ngomye webale nnyo mukadde waffe ne watuula gwe kivubuka gwe naye waki akuyita Emmanuel ndowooza amanya gange tagamanyi ye gwe Edward waliwo atamanyi nti gwe Edward ayinza okuba nga alina ekikiwaki mubiteeka mu science mungi balaga mulimu omuntu mubadde eri babuteeka eno babuteeka eri musaleewo ekifo kimu eno background Jenkins jangu tukole mujja tukole bannange betuba tunaakola tukole kati wali waki muvuddewo saagala nnyo science agenda mu bintu ateetaagisa kati Mukasa jangu engato oziggyemu nga tunami Mukasa yo smartness yabadde ya office sebo lero nabadde na plan ya kwambala t-shirt na jeans naye kasita oyo agenda avuma Sendi buli mukisa gwafunye amwogerera ebigambe ovuma ediman omanyi kwata Junior Shalom ne Ntambi simanyi lwaki bwe mbalaba nze munsesa busesa ne byempuwa baberanga obubwo bukola butya obubwa taata nedda ukamba walala binga bolaba omuntu nobakosho ejjukidde noseka nze bwe nabalaba naye ate gwe tewalina nnyo mutawaana nayo no nga mukaba naye manye yasetinga Junior yamukubuulire abase ono ne Bati ebigambo bye bataatwogerera nze naawe kwolwo live tewaziraba ani yaleeta olugambo live twalimu nze okuba essimu yange okimanyi bakola speaker kati wakuba essimu nga namutebyamuwa ekibaluwa genda yalikola wagi speaker kwa Junior ebyokulya abasajja bano bagobye naye kati kambuuze Shalom namutebya nti ajja ku Sunday National Address ate bamukkirizaayo tebamukkiriza soko mbuulire Shalom lwaki mulwanyisa abaana lwaki mulwanyisa abaana abato Sunday National Address esaanako ate tutya tukola tuli mukola naawe ate lwaki bakujja ffenna tuteeke mutukole olya mmere yo ywe fudi okirisizaayo emmere nkitegere yasabye boiled rice like that of yaya and it must be prepared in olive oil okonya ono maze muya gwomaze naawe genda ate okyatwagazaaki gwoyagazaaki oli omwana omunaku kati ono ayagala tandika nayisuubiza abanaku bintu anti yaguze emmotoka yaguzeyo epi naalinga gyasuza ku miggo mutyaba jangu obeere mu kamera eno sheetandike tukole tuve wano sho yatandise yatandise dda naye gwe oli mu mmere totegeera nti olwedde tukola
Welcome to Bethel Covenant College, a school founded on Christian values with emphasis on talent through MDT and sports. It's a day and boarding school with O and A levels offering arts and sciences with agriculture. Excel in PLE and get yourself a bursary with us. Find us in Webaja, Entebbe Road at the Accurate stage. Call us on 0703 008 609 or 0772 406 118. Bethel Covenant College. In the heart of Uganda, a financial revolution is happening. We were once left out, saving the old-fashioned way, with an unexpected saving spot, keeping it too close for comfort. But now, we found a better way to save and manage money. Download the Wendy app from Google Play or App Store or dial *229#. With Wendy, your money is safe and you can earn interest daily. Visit your Google Play or App Store or dial *229# to register. Wendy Wanawoli. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Jenkins, how are you? I'm okay, how are you? Sendi, how is the food? The food is nice. Has Sendi, it ever been bad? How you doing? You can only know it's bad. Ngajireseyo. Tasobola jirekawo. Wachiri bagisiba. Muzeta gulina. Talekawo mmere. Tadibuda. Wekebera mu butu ya tuwalege muri ebintu ebigudde muri ebitundu bya chapati, sumbusa, kawo, nyama, palata nsike. Bane palata wazigezesake uwo. They are very good. Are they? Yes, they are very good. Nzomwana fridge yazijjako palata nizononeka oba. Atajjako yaki. Switch ya fridge omwana atuuka yaki. Omwana ye baby. Anti ayavula we baby. Oh. Kati mu Luganda amuyita mwana. Nkitegedde. So nga to musajja awomerwa nnyo chapati zandwade zimukolera. Nnyo. Palata nungi era abantu abali eyo munoonye kawani palata. Tukwate wamu bato tukwata ate kati munoonye kawani palata yonna gye mugenda nungi nnyo. Kati batusiza mbuli bamuggyemu kuba yalya mmere. Nzikiriza ndi enjala ennuma. Ebyatofaayo. Kanyone ku chai. Ale chai wa. Ndowooza lya ku chapati ne ovu. Ate amaze okulya. Ate ndidde kaluwa. Kali akati waliwo gayi yagamba nze abadde asenya obusenya ku mannyo. Ate noli gwe basuubiza omwezi. Kye bamugamba kyajja okukola kati ni gwe basuubiza omwezi. Mutyaba. Bamugakwata bali bokka ng'akyusa. Wamabeera ng'okwata eno nga bonkwata eno kyesobola otambula. So Jenkins kiri kitya? Ekiki? Naye leero tukedde. Okukola ki? Ku mulimu awo. Ezo ze ssaawa era eza bulijjo. Essaawa za bulijjo. Ssaawa 4. Eddi atuuka 2:00 ku mulimu. 2:00. Mu kitundu mba ndulupinga baana ku ssomero. My brain is more perfect ku makya. You're wired in the morning. I am wired in the morning. Era kasita 7 zituuka 9 awo. Mba Mukasa wagambye nti emmotoka wategedde gye yavudde. Emmotoka yava Australia. Emmotoka omuwala yagyegulira. Ate sifudde eyo nenze nkugambye. Era emmotoka eri mu mannya ge. N'omuvujjirizi tumumanyi. Genda osome Bukedde bakuyomuka mulamba. Lwakwagwa ebikwatako oyo omwana twagala byogerako. Beba bya bulimba. Ate bya Bukedde azibina. Beba bya bulimba sibyogerako. Bukedde badde emyaka 3. 30 solid years. Tamale yafaje kokkola. Kati guli mintu bya tamale. Nze gamba bali babadde nga bawereze gwanga emyaka 10 batuwa bwino ku bwino. Kati gwe tosobola kuvala eyo kwate tekikunyumidde gwe noga nti kino kifu. Ate gwe ku mukolo wali obanga gwe wali emusi.
bwava ku gundi bagita bate Belfast Oberfest Oberfest tewagenda awo yasooka wali nalyoka ajja Oberfest era Oberfest yajja mu ono nanimba yajja bwompa ticket nogisigaza kusimya ate nogiwa gundi Medicase kati ayagala kundabisa ntuuka wali banjimbe nali nsigaza tiketi 2 kigatwalira ngamba nga nina gwe njagala ojjuwa nali njagala jjuwa oyo naye oyo nga tava ku mukolo kwe kugamba Medicase yali anvuga ne mga tugende mumaleyo bali balya mmere tuyiseemu kati omukolo bwe mwatuuka exactly what happened ansooke neesonyiwa emmere sheetambule nga babikula motoka kitambaala kyekyaliwo ogenda kuginyamula nga bwe tukola wano kati awo kapa nejja negisika negitwala olaba omusajja bwagoba kapa bwakuba kapa omugere abatulaba kameramaani yakafuna omulimu wiiki ewedde kyebamugamba kyakola agoberera amateeka. That is how people keep jobs. bwebamugakwata wansi bw'otamanya mugaggawo olunaku lw'eggulu otwale ne Don Jean wali ku Nonivi oli najja n'agamba Kasuku ndade ne Nalongolewisi n'ayanjula awo abasajja Kasuku ono mugagga wa wano ne mbagamba omugagga mmanyi ono bali sibamanyi ne muludde mu kintu ekyo ekikuuma bagagga ekikuuma bagagga Nalongolewisi alina abaleeta no n'aleeta ne babazimbako akayumba ne lulooka lutambula nga lulinga luno olwa Amerika simanye yaligaye babitaga basajja kambu mbwe essasi ly'Abamerika bali kuba ne lijja neriweta nerikuyitako ebintu ebyo boogera bibeera bituufu. Nalaba Munnakenya ng'agamba mbu ndege ya Amerika mwana weka picha yako pale alafu wana mujeje ndo nakuja na kamera tafuta picha paka lwekutuka wetuka waloga sio nongeweta echi sibe bali abali boogera ku mmeri naganje essaawa yonna omusajja yeba nice. Speaking of that, you saw Kabaka's latest pictures but we have the cars the cars. There's something I want to understand, Eddie. Do you think we in Sije tulimu olowooza nti we are on the right track or not? Why? Oli yalabye Kabaka naga nti yosiye Kabaka. Oli n'akolera ddala live ku TikTok a full hour ng'akakasa nti yosiye Kabaka muwambe. Anti mental illness. Kakati biri ebintu nga bisatu ennaku zino ebiriwo. Bakiyita economic hardships. Pirao. Si pirao. Boiled rice with avocado and gravy. Prepared with olive oil. With olive oil, nema. Alisa chiti yo alisa. Alright. Tukola wano maso wano alinga alina oil wano tuli mukola mulagwa temukimanyi kakati waliwo problem erw'ennaku zino abantu bangi bali frustrated people are sexually frustrated. That is why abatunda sexual herbs Basalom Shalom alina gunda atunda putulu Shalom Health Services batunda maanyi ga kisajja ne t-shirt jamba de gweto giraba kakati okiraba ndowooza edda yabanga business ng'ekwekebwawa manju naye kati eri ku front page naye kati ajambala ne t-shirt najja ne mu bantu corporate class ayambadde corporate t-shirt tu abantu obwavu bungi kati abantu balina obusungu bwabwe because of sexual, financial and social frustrations. Yes. Kati oli driving a fun out of negativity. Nti oyo si Kabaka kati oli n'agenda kwekyo. And I can tell you oyo kati yasanyuse. Novaayo n'ogamba nti omuntu asobola okufiirwa n'asooka akola n'agenda n'aziika oli n'akuvuma butereevu omanya bumanya
oyo alina ki ekikyamu ku mutwe naye ate on the flip side tebitandise kati gwolaba mwana wa Katonda ye yajja ne bamugana ne bagamba nti nedda oyo si mwana wa Katonda Guy nasooka kumala kola bya magero nga lwe bakkiriza tabu yennyini ninga regardless bakungere ku mucere tugira tukola Mukasa, what is your problem? kuba ate wali obadde oyogera ng'olya n'ate kati walekedda okulya asirisa olusirika. But did you think Jenkins is stable mentally? According to you? Mubereko. Give him full attention. Yono gwe bayita gava mu kulya. Gava. How are you, Mr. Gava? Ava kulya ekibakuli cha muhogo ne goat stew. Naye boiled goat like that of Yaya. Those were political statements you made. By the way, speaking politically, principal yagambye CBS watched muchazi. Mama ina connection ku CBS. Watch the bagala chaza principal. Mbadde press conference. Mbadde nsaba. N'agamba nti eri radio yabo jjajja ne jjajjawe mwali. Bibayogera ku radio y'obujjajja. Lwaki bakyaza bamwogerako ye ne batamukyaza? Lwaki tasaba jjajjawe kuba ne jjajjawe mwali? Bameka be bakyaza nga bakwata buzindalo mu press conference ne basaba okubakyaza. Omanyi ebintu tulina okwamba okubeera kwa bit realistic. He knows very well why he's not there. Why? I don't like, no, he knows. No, if he knew, he wouldn't be saying that why isn't he being hosted? Because BBS hosts him. Why doesn't CBS host ekirungi him? mwogera. Kankuwe namba ya CEO wa CBS, omwami Kawoya Mwebe, amukubire. Mukubire wano Kawoya Mwebe. Ate nkubire waki, mukubire ngani. Tumubuze waki tebakyaza principal. So kati Sendi yagamba nti principal amanyi lwaki tebamukyaza. Si musajja musiru oyo mwana. He's a very intelligent guy. Achimanyi. Lero akuba tujewo embeera yaki yokuwudiisa abantu. Okiraba? Kati ng'okera ng'ogamba nti lwaki Sendi kusala data kyagenda ku ddembe. Era oli adamulaka ali agamba nti Sendi amanyi lwaki tagenda ku ddembe. Bamugobayo. Nedda ddembe lwaki muwala n'abaana abato nga ddembe gy'oyogerako nani programming. So ndowooza ekyo kitege bw'oba ogenze eno omulamu nnyonnyole. Bwe muba munyumyanga muli ebinyeebo mugambe. Stop that blackmail, Jenkins. Ate nze njogedde. When have you seen me with him at his place? Ntambi akola video n'atugamba. Many problem gye wakola. You have never come out to put Ntambi to task. No, I don't have to do that. Yeah. And it means it is true, but it is not a crime. He ugendayo kibiki. Okiraba? So for you believe he knows why he's not being hosted? Very well. Kati wanaazanya byabufuzi. That's politicking. Abasajja bakambwe bannaaye. And nze kye nandisabye talk and talk show emuweeyo interview. Talk and talk show emuweeyo interview. Mu kifo kya kkiriza obagaana. How much starch can someone put into their stomach? Anti ndowooza bw'amala ng'abikkako herbal medicine. Osookayo muwogo n'oteekako ekifi ky'enkoko kisambi n'obikawo akawunga. So you are saying you want us to host Bobi Wine? Yes. To talk about what? Exactly what you want to talk about on CBS. Kyayagala ku CBS. Talk and talk show ekirina. Ate yakubaka yakayimba. Kyosoma okufuna nze kyendeese. Kati fe CBS kyayagala emuwe hajje tukimuwe ku talk and talk show. Wonna Bobi Wine wajjira. Nzijako bujjaga alubindi nenkola bwenti.
ebibuuzo bye nga 12 kayimba kananyumira kayimba agamba teri omubiri mulimu mubi jobu ye ozimbira ensi ajje twogera ajje tumwokya ebibuuzo ne bwagamba nti tubeere mu wulira ne bwagamba tubeere mu music ne bwagamba tubeere mu noop ne bwagamba nti people power yokka ne tugenda kubya kenze ebya kodi ne bwagamba nti international politics omwana oyo bannaye yagambira ddala nti principal yabba ennyimba ze nti yayoza mu nnyimba ze n'omwana oyo naye ekyo kyo Bobi Wine musuulira ettawulo. Kenzo went overboard on that statement. Nati kati problem webeera omuntu wabe ekintu kweganga kubadde muzigo okwolereza otegeeza ki ekintu by'ekisiru nonsense ate Jamaica wasigalayo oluyimba Lodlaro yasigaza oluyimba pererepe oluyimba lwa Lodlaro obadde okimanyi oba tokimanyi ekyo ntomboza ebibuuzo ati gwe tojja kudda mu bibuuzo nedda Mukasa twogereko amazima Mukasa njagala kwogera mazima what Kenzo quoted about Bobi Wine is not true. Body producer. What wali ogambye okuleeta omwana legend P era ffe mujja tuvumya nnyo akuba ennanga nina ebirala byesikiriziganya na Bobi Wine nina ebirala kati ku kya Lodlaro awo oli mutuufu ku kya Kenzo toli omanyi there should be some level of fairness. Gundi alina akayimba Ragadi baluyita Kazeeki buli omu abeera n'akazeeki newange alina akazeeki buli omu abeera n'akazeeki awo enkomi we tojja kwogera bakujje namu aye kati awo tulina kyoyinza okuddamu obadde yagala nnyongerezeeko bakwerero bakuwa bifumbo oba bisiiki ebiki ebinyeebwa onayitira muki naye ntambi wanzita mbwaggwe kumpayiriza nze kyenjagala okukolera eyo statement gireke ntambi ne bwajja wane essaawa eno tomunyegako ku kintu ekyo and we've been together so many times nga Jenkins bwakyogera bwe tuddamu bwe tusanga ntambi awo nga olwala bakita amnesia obulwadde bw'okwerabira awo nga weerabira Jenkins byayogedde naye nze kigatowangala okugamba nze kyembadde njagala okugamba muddamu okwogera mugambe taddamu kaabira CBS ajje wano ajje talk and talk show ate jjukira ffe kutoka nti tebajja namusasuza ku CBS basasuza agamba channels endala okufunako time osasula osobola okgenda n'ogula time ne Kasukula tebajja musasuza tumuwe essaawa because the boss of Kasukula is indebted. What do you mean? Tochigezaako Mukasa. Don't try it. Kululagala bafumbireko ebikuta abyempogorobi. I need you to underfool nonsenses. Tochigezaako. Akantu ako ntambi muleke. Ayinza okwongera n'ayogera ebintu wano nokakkana ng'oli mu kattu. Jenkins oyagala ebintu by'ekisiru bannaye mu bulamu bwo. Oba Jenkins, there's a type of joy you have. In fact, oli omwana yagamba you a sadist. Uncle. Yeah, but life is sad. Uncle teyagamba nti ono sadist. Uncle Jim Taxi. Uncle tomumanyi. Yakugamba nti oli sadist. Mutebi. Gwe tuli naye mu group. Ba uncle boy n'abangi. Gwe tuli naye mu group ya talk and talk. Yagambye ono sadist. Anedda. Alwoli agenda. Si yagamba nti oli sadist. Yetali sad. Gwe waŋŋamba nti yakugamba oli sadist. Yetali sad. Life is sad. But life is what you make it. Anyway. Yeah. Now, eri story gye watuwa ey'omuwala gye watugaa nti baamukebera ne bagamba nti membrane disappeared years ago. Was it years ago or some time back? There was a scar. The Heyman. The Heyman. Wabula Mukasa nze tomanyiira misanande. Si wakinyonyola ti wano ringi waliwo scar n'eri. Lwakuba
keesi eyo erina challenges bwe ziti yava ku muwala kati nedda ku character assassination ya Hajati Zura nekintiisa simanyi oba pursuing line eyo tebagezaako kukola kye tuyita diversionary kirimwe mukireke wali mwe mudde eno mukube eno kuba ne bannamateeka balina olumu ekintu kye bakola ninako gayi gwe mmanyi yali teyakola S4 akati ng'agenda abeera nti ye witness mu musango very key defense lawyer n'abantu booli gwe baali bavunaana nga bakolako omuntu background check nga bakizula teyakola S4 naye ng'alina bwe yapresentingako ki certificate nga baginoonya nga bagenda ne mu UNEB nga UNEB egiwandula nti eyo yakunnasa si yaffe wano eri kooti etudde nti oli yatta ki omuntu defense lawyer yajjayo certificate nga bwoba nti oli witness ne bajjayo ne bakugamba Mr. Kasuku, do you know this certificate? Yes, that is my certificate. Thank you very much. Najjayo endala. Do you recognize this letter from UNEB? Nti wapi? It says to wakola S4 certificate gyolina ya Pax Mutyaba de komumuzane gona ne bagumubuulira. Do you know Mutyaba? Yes, bichire. Guy bwe yamala n'aga nti that's all my lord. Ngakaweddemu. Omulamuzi n'aga nti witness tali reliable. Just like that. Hey. Kati tulina okubeera careful. All options. Naye omwana mugambe muruka jajji kuba ekigo. Wabula agiwalabu. Asale speed. Ano nali emmere. Agende mpola. Akyali mu kukola ayagala yesu. Ndiwali amugoba. Nze ndi mweraliikirivu. Emmoroka ajajji kuba ekigo. Tugende mu maaso. So we have to be careful. Okay? Ate naye ekirala kye tutalina kwerabira. Yes, all options should be looked at. Naye nze nsuubira twandi concentrating on the key issue. Rape, no rape. Defilement, no defilement. Aggravated defilement, no aggravated defilement. Technicalities zoogere. Naye buli lwe tweyongera okubeera ku ne ku nsonga eyo Zura alina endanga muntu bbiri. Temukyazaako looya Namutebi ne mumwebuuzaako. Yita kundi looya Namutebi. Kuba birimu omukyala, birimu omwana omuto. Bagiyita byonna big show. Big size. Big size show. Okiraba. Abaana abato mbawagire mbawe platform. Oba mumutegeke ku Sunday national address. Engeri ensonga gye baddewo ennyo byamugobye. Shalom alina omutima omulungi. Ye yasinze n'okuluma ogwengo. Ng'agamba ki? Ono tajja kujjaawo. Ntambi wamma ntambi n'atunula eri. Tayonoona ekintu kyaffe nga bwe boogera. Ne mbaga bye mwogera bino Sendi yabigamba yabyogera wali. Naye lwaki balemesa abaana abato? Abaana abeeyiya. Hey, women emancipation etegeeza kuwa abakyala ng'abo. Mwaganya lwaki Shalom ate bwe basooka kugamba bamugobye bamukoze bubi bakati mwe mumuwe ku chance ajja kubba ekintu kyaffe. Ate neerabidde okubuuza Tamale mirundi yalinako kyano oba mirundi live eriko abantu 56 yagamba ekyamugwako tali kiddira yagamba siddamu kugaba interview wonna nkoze kyano yange kwe mujja okunsanga balabulabe baseimo ngaga ngenda kuwaako bamunabamu kati essaawa eno ali ku full blast tumulinze ku Visual Africa. Nena mtu bali bamuwadde kyano. Ani yali agimuwadde? Mr. B. Yali kama abantu kumukakaaga teyagitwala. Simanyi.
wakati mulaba kugataliiko nfuufu ani Namutebi ng'akola ki ekyano kwabera bagita agaleero agakoze gatya agataliiko sino simanyi bwe bagiyita agasino malala kati kyaba akola akole lawyer Sumaya Namutebi live nedda tuddeyo wali tumuleke kati ebyo byaggwa ajaza abaddamu amagezi tuzimba ggwanga nga kati nga bwakola eri nga bwajjako ne ku big size show n'awa legal interpretation era kati enkya mbadde suggestinga oba mukubire nakati mukubire omugambe enkya bakwetaaga ku studio gwe supervisor we mu ebyo byesibe byeyagala okuleetaleeta olaba omukulu yaga my boss kusensi akubiseko tomukubira leka naye nga yamugamba oh my boss he has a big heart and I saw something is moving up Jenkins, you a sadist. Jenkins, you a bad person. Not Jenkins, you a bad person. Omanyi ebintu byeseedo nze nina omanyi lwaki kababuulire Shalom not Jenkins was the biggest support of that girl. Ulira No muwagira lomga musajja akuvumye naye tofaayo sigala ngoge what happened I turn like a motor Shalom Ntambi ne Junior omanyi ku byonna ebyayogerwa omanyi lwaki sibafaako saabanyiigira nti bansesa busesa I just knew that it will be just a matter of time before what before the truth comes out kakati essaawa eno Shalom tasobola kutunula mu kamera abatulaba Shalom ali meters 3 okuva wano tasobola kutunula mu kamera atunula mu bakuli yokka n'omugamba nti Sumaya Namutebi ajje ekyo kimulesaawo ekifi ky'enkoko agamba ayagambye ajja kuba kwekane kasuku bagambye tebajja mukolera eyiye naye ate owa big size show host takkiriza kuyita legal representative yali mukatto si kyeŋŋambye nsobola muyita najja my boss ati muyite enkya but this is a matter before court now my boss was a big heart yagamba that boy has you cannot believe it has a big heart n'afuwa mwoluwa in fact something big is coming like he does kakati ekyo kati kirekawa buli eyavuma I honestly don't know why I even met Jenkins in this whole lifetime. Akati buli Jenkins, yavuma I should have met you in afterlife. Because why you like this even? I'm just observant abatulaba ekintu bakiyita experience nze kyenkozesa kati nsaasira buli yanvuma essaawa eno I'm laughing all the way Junior abadde wali ng'agamba my brother muzeeyi wange my father nenkwetawulo negamba waayi genda onaabe mu ngalo tuwunzike ensonga gy'obaddeko onaasabitinge ensonga ya Zuula ne Haji ngamba bwe nti tusigale ku the issue at hand bwe tunateeka ennyo obudde ku Haji anywa kuba n'enjaga aginywa naye omukazi ye yagamba tokitwala nti kituufu omukyala yagamba he who alleges must prove nina recording nina recording nga Haji agamba eryo ddagala lyange ngakkiriza yagamba eryo ddagala lyange okay so that is out of what contention ate eno simanya Zuula ali bw'atyo oba ali atya bwe tunadde ennyo mu ebyo we lose the tetujja kugguka okitegedde so tusooke tumale kiri kimu kiveewo ekyenkovu kiwazesika submission nze ke nawuliddeko bangaye nti hajja tibwekatalijirya the case might flip negumuddira nga kwa waliwo ebintu ebimu ebirumira ate mu saidi yago yaweerezaako omuwala Mexico nsaba kubuuza omukazi ayinza okukwata mukazi munne
kati omwana ngagwinza flipping nti yawayiriza haji kyagamba ku report gye wasoma watuka mwana baali bamuteekako enkovu mabega eri ne batuka nti omwana oyo yagendako ne bamu. What is that story about Mexico? I saw it moving around. Yali agenda mu America. Nga bamuyisiza Mexico. Nenga ise Mexico. Awo tewapa visa nti. Waba agenda kukolawo. Johnny Walker. Keep walking. Keep. Kakati issue eri awo. Omwana bamuwolako. Okumuwola batya? Bamuwolerako $600. Namukasa yayise $600. But I did not mind because voice note aka voice complete kabadde yabadde namukasa namukasa agambe badala ati bagenze ne Nurdini okulaba haji kati I did not mind about namukasa because bobadde atogikwatanga ngogikozesa nnyo olukaga nakakaga binzo kubuzabusa naye banamukasa yavaawo bannange tayawula lukaga nakakaga kasaga yakutokulwanisa bannange namukasa swa mulwanyisa naye just yali atya jagalabako okyagala mubuuza kiri ekibuuzo approving enti awooma bye yayogera naye kati nanyini luyimba mpozi mulinda akome okuva mu rehab yagenze mu rehab kituufu. That's very good bandi agende. He's a very talented boy. He's a very talented boy. Agende ajanjabwe. Haterera akomewo tulye sente. Akomewo muziki gwe. Ata aoneka sympathy vote kabwe kabamu. Misa namuwaayo oluyimba. Misa kyazigabagaba. Like audio for free? Nokola audio. Oba nakuwandiikira. Misa kyalina demos yakola agabanga be. Ne kusalama yagabayo lumu. Luli olwali lunumba. Ne oluyimba olwo lwakomawo bannaye. Lwakona. Kozi lwali muki. Mind your business. Baba mind your business. Mind your business. Baba mind your business. Ne bataka omusajja nga yabadde akakofiira nga buli bwe kyewakola n'ozikyusa. Katane kofiira ninanga kikumi. So kumara omwaka nga zisizizemu. Katale banadamu okunnumba balina kuleeta eno cowboy. Poze no guy waffe ze yatuweereza. Ate endala nnyo. Eno ndala mukko ogiraba. Pure American. NFL. Elastic. Buli kimu gambi. Nega misa chikabugamya somo wandikira yakayimba. Namtegerako ne lanchoni wali ku papazi. Ate bwamaana mwene kujja mu session ku papaza. Agabaka bane walabi Alex mukulu. Yatabuse. Omulabye ngazina. Najjamu n'engatto. Alex mukulu? Adbade nga weyayombede kujja mu session. Tewamulabye ngazina. Yasose n'atema dance. Ne bakola dancing competition. Ne Dr. Bosa. Ne Dr. Bosa wangadde n'amazina gaabo. Myaka Gatagakyusa. Gwawali eri. Yazinye n'agwa ayina akaana ke yakoze gazina n'omuwala. Yakutamyemu ati n'atuluna mwani mu direct ati n'agiringiza. N'amana n'agisinza nadde engulu. Bosa. Alex mukulu. Singa agenda okukola press ups. Kati n'atambuza kiwato kyokanga n'amagulu nga bwe gateeka. Kwa jamu yayomberako yadakolera ebyo. Yennyini. Nga yali between here and there. He was like Badru. Obu video obwo nja kusaba Isaac Sekate. A new car owner. I mean Ronnie Sekate. A new car owner, Romano. Oyo. Nozomla.
baso ne bazino banga ino uyo eyo dance ya Dr. Bosi alabika agipatenting gana adabu azinanga kachifulugunyu ogiraba uya abantu jajji bateerayo kadina akati eyo eyemu eyo gye yakiddeko wansi endala eyo yeno gye yakiddeko wansi gagamukutte ogenda mula agamu legera ago eyo dansi ogiraba eyo myakaaga sanyu Oh, he was happy. He was happy and annoyed at the same time. No, bwe yavudde kate yabadde ali ku extreme bbiri waliwo yabadde ng'ayokya nnyo awalala nga nalabye halerwanga amukwatako ssebu namutulira bwati. He moved from one extreme end to another. What does he want? We can take him out. I can take him out. It's Alex. No way. I will never abandon that till the end. I don't need his apology. I want him out. Shit. Already, I tell you, I'm telling you something. I have been here. Quiet people. I acted here when I was 4 years of age in 1964. Up to today. No one does what I do. And this stupid hooligan stands there to talk to me. Nena nyonyola yagambye ku National Theatre yajjawo okujaminga mu 1964 ng'alina emyaka egi kati ekyasinze okumusanyusa Bobi Mukasa ukomenti naye agandi muto wange bulijjo gwempita mukulu wange. He's 74. Linda katono 2024 minus 1964 emyaka nkaaga negiri ena plus 4 ali 64 just. Ati kati Bobi Mukasa yagambye nti bulijjo amumanyi nga mukulu we yakuttemu 10 yakuttemu by the way bw'oba oyagala okusala emyaka the best trick omuntu yena ali ayagala okusala emyaka multiples of 10 osalanga 10 kuba kyanguwa nti banzaala 94 ng'oli wa 84 kyangu kama 10 naye kasi tootagalira mu kusala kusikamu 3 oba 5 ofuuka Medicaid mwengamba I'm 28 nemugamba nti mwaka ki nagwe bali nemugamba kati okayize Medicaid yetaaga agendeko ewagundi ewakireka boy Waikibenda walabye akaviri ke bamukoze bamutaddeko omuddo ku mutwe ani Waikibenda oba enviri yazikuza okubanga yazikuza omuddo tegumera mu ddungu ne bakakola wali ettaki ne bakamwa ne bakatekako ne layini konna kati Medicaid satumuyamba naye bakamuteeka kuba ate yangamye muganda kiryanze luno buli lwenkwata bwenti waba wakalu buli lwenkwata bwenti anti ekibi ate ekibi kyekiwalaata ekigambo bakiyita head sock ereeta ebbugumu kati ebbugumu buli lwogijjako booti evaako na kiganda era omuntu yenna ebbugumu be libeeramu tis breeding ground fonsekere for hair moving falling out tis breeding ground
for her movie nero temukimunnyonnyola anti ati wana yakula bwedi sofu musanvu anti wano wagenze nnyo buli naku ate nze nali njagala muwa amagezi amalireko ddala nina alekeko eno kirivu ayitira wano bwati naye kati tosobola kukimanya nti ayitira wano kuba asala bold mu wiiki asala emirundi egi nendi mpagi wangoni kyoba asala ka bold wano kyali alyawoko nekituuka wano nakivaako ekyokuza enviiri ate alabika bulungi ate alabika muto era esipitidi ola ate yagenda naziteeka mu makiwata kikola kana dread eyangu yekiwalaata gojolaba ekyamade taiga abula Mukasa omanyira kati ate nze nakimukuunyula omanyira yasamira muli naawe tomumanyira kati naye so mataiga dread agiremezaako eri wano tagijjaako anti eri wano emabego eno wizo gye yasalako eno ye gyalinako enene musajjawo kati kyasigaza bwawano eno yonna amalayo asigazaako buno bwawano eno ndooza kati naye kiwalaata taye talina kiwalaata ani bebe talina kiwalaata simwetegerezanga ate buno bwandibadde kwebuli buno obweno koze ekiwalaata atukolereyo kimu azisaleko zonna zidde ate kati omulasita akola ebyo awantu gyoyagala otandika olaga Sendi abaana balabeka vidiyo ku gundi ku Oberfest ng'oli n'omusajja akuwa eccupa bada cupa yo ekyaliwo wali yafuna agikuuma wona wogendera wagireka wennyini wiirya muleme kusudiya nnyo omusajja teyagikuwa leka Mukasa tosudiya nnyo naye teyagikuwa yali ampa nyweko teyampa cupa ya waliwo yawala eccupa yali yaki yali ampa Hennessy ono n'agala ne bamutumiza eyawala ginnamba wono takyanywa bbiya kati Mukasa be baŋŋambye nti ennaku zino omusawo wali tonywa bbiyawo yali amunywa ne bamugamba anti yafuna gawutu Mukasa omuntu akugamba ekintu kyaini confidence n'okyasama buli wamu lindako katono buli wamu n'okyasama Mukasa I'm not going to discuss what luli wagamba wava ku nnyama I'm not going to discuss gwe tolina kusala kulawuda y'ekyennyanja ulira doctor yangamba if I don't cut weight I'm going to develop complications nangamba first thing nansongera kummwe nangamba you're going to have health problems like your friends yatujambulire doctor so to avoid issues va kunyama va kwa nampa list y'ebintu byesirina kulya lwaki omuddo gwe yagamba kwatira kodda muddo teyangamba gulya kati Sendi off beer bia ageza olubuto ayita mukoko kati oli kuwalagi omusawo walagi ate yajja kwokya kibumba omusawo yaŋŋamba walagi asinga shuga shuga nebo ziri mu walagi zisinga eziri mu gundi mu bbale ebyo mubiveeko ebyo mubive anyway yeye embeera gye tubaddemu olunaku olwayo twali just twagala nnyumyamu cap twali tulina gye tuva ne nga tukoleyo akantu kwateyo akantu so bwowulira emboozi nga tekwatagana manya ako ke bayita akantu gwakuseka oveewo ogende that is all kale bubeere bulungi bweraba